nze nankuruwe era bwetyo bwe tusamiza abaana bwetyo bwe tugenda ewawamala ewaabwe. Abasawo mwena ab'ekinnansi abali wano mbalamusizaako nze pulezidenti jene wammwe obugambo bubiri oba busatu nti twongere okwekwata obulungi, twongere okweyisa obulungi. Abatalinasamira banaye musamire. Kino ekiwenda n'ekikwekweta ekijja omuntu atasamidde ng'olina essabo ne bw'oba olina satifikeeti tugenda kulondoola waje wagijja wagifuna otya wasamirira wa ani senkuluwo. Ekiwenda kijja. Natadde sekuritale jeno watuli bumu nenta sipiika nenta ow'ebikwekweto ow'emukukunavu Kabona Kasiko Mutaasa okubanga beetoloola eggwanga lino lyonna baatandika. Bakyeyapasoni baffe bonna okwetoloola eggwanga Uganda. Buli atakola bulungi tujja mu kitundu kyo tugenda kubanga tulondesa. Ffe tulina eŋŋombo gye twaguddewo nti abasamidde mu jjeeno abafere mweyongereyo. Bassebo ne bannyabo tetugenda kutiiririra buwangwa bwaffe. Tetuli ku bantu abaliwo okunoonya obunoonyi esente mu buwangwa bwaffe. Eno tuli ku nnono y'abajjajjaffe. Era ntwala omukisa guno okoowoola abasawo mwenna gye muli mbakoowoola entwetwe ku kisaawe erukojo ng'ennaku z'omwezi 23 n'24. Nze nno ngenda kutuukayo nga 23 essaawa 2 ez'okumakya. Nveeyo enkeera kawungeezi tulinayo gatta abagole. Njagala okulaba abasawo bange mwenna nga mujjudde mu tenti yammwe. Saagala kubawalira Bakabona era tenti zammwe zaategekeddwa nga z'abasawo bange ab'ekinnansi. Nabagambye njagala okulaba ku kisaawe entwetwe abasawo 10,000 nga mwenna mwasamira omufere tolinnyayo. Tukooya abafere era tuli mbanoonyerezaako n'obbakwata. Abamu twatandise n'okuteekako ebizira. Nsaba Mukama Katonda abajjajja abampeera ennyo omukisa kampite mukama wange Ssaabakabona Jjajja Jjumba ssebo jangu oyogereko eri abantu taata Busasi. Agulumizibwenga atenderezebwenga awebwenga ekitiibwa. Abantu ba Katonda beeza abweza abo abaana balongo bwa jjajja waffe Jjajja Ssebaale Nawolovu weebale okuteekateeka emisambo, weebale kwagala bajjajjaabo. Bannaye abakkiriza mwenna abali wano, abayizi abali wano mu ssomero lya Jjajja Nawolovu, weebale nnyo, mwebale nnyo, mwebalire ddala, mwebale okukola ensonga nga bwe zirina okubeera. Mwagala nnyimirire wano ewa Jjajja Nawolovu, kale mwebale nnyo. Bassebo n'abanyabo njagala okubategeeza nti enzikiriza yaffe eno ey'obuwangwa n'ennono erimu ebikonge nga bwe mulaba Jjajja Ssebaale. Jjajja Ssebaale si mulalu, si mulwadde, si mulimba. Yayita yonna gye yayita n'ategeera bajjajjaabe mumukubireko mu ngalo. Kale tukoowoola abantu mwenna abali ku ddaala lya jjajja waffe Ssebaale basereebu. Ate bwe yakongojja juzi nali njogera n'ategeera abaana abalongo kubanga be bannannyini kulongoosa. Mwawulidde nga baga nti neyimpita amayanja mwana wange nkereberwa leero engulu esimanga egulira ogulire gye baatuzaala lwaleero engulu esimanga egulira bajjajja baffe lwaleero engulu esimanga egulira jjajjanga omulezi w'abaana nkwebazinda bya buli kujjango nsagatsaganya ndabuzaana omulezi w'ezadde jjajjange nabuzaana weebale tulaba eri olubuto. Omwana omulongo Mayanja weebale tulunguuseza. Era omulongo Kato n'omulongo Wasswa tugende ewa jjajjange Nazibanja Esseguku Ssebaale gye yatuula n'aggyayo omusambu ogwo era bassebo ne bajja bwe tuli wano mu balongo. Ani atayagala balongoofu?
waliwo atayagala bulongoofu ekyo era bwe nategedde nti nzija wano neŋŋamba kaŋŋende w'amayanja nga nange nyambadde bulungi nga ndi mulongoofu. Jjajja Mayanja nange nsaba ogenda eri omutonzi onyanjiza ensonga zange ku mmeeza ye ez'okutwala enzikiriza eno ey'omwana w'omuddugavu. Jjajja weebale kusamira. Nabadde ku TikTok juzi nga ndaba Seeka oyo we Luweero. Luweero ng'agamba natunuulira abayimbi bano nti ate Kenzo kyabadde ekiseera kya kisiibo. Kenzo ate munaye musiraamu. Waliwo omuyimbi wano gwe bakiyita Dr. Fred Ssebaale alina erinnya lye yamuyisa ery'ekisiraamu nanti yagendayo ng'akyanoonya noonyeze kuba ettuufu mu embeera mpita bwe nasinziza Mukama n'okumwebaza Katonda yandaga oluwala ekkuba eddene erinantuusa eriggulu ddene. Bantu ba Katonda bweza bwe yatuukanaga nti ndaba n'omuyimbi ono Ssebaale naye kati Ssebaale sikyamutegeera bulungi nawulira nti ye Nawolovu kaakati ebyobusiraamu yabiva kati asamira. Seeka tugenda kusamira mpaka kuwulira bulungi. Yabadde akwogerako ku Idi baali bayigiriza ku ggwe Luweero era neteekako komenti ne mugamba nti gwe Ssebaale tomumanyi oyitanga yerweza n'olaba. Bantu ba Katonda bweza bassebo ne banyabo ffe twaze wano ku kijjulo ky'abajjajja. Twasanze omuyimbi Nagamanege akoze byakola. Twasanze jjajjaffe Ndugga Bamweyana ng'akoze byakola. Tusanze jjajjaffe Kibuuka William Kaalo ka Buganda ng'akoze byakola. Tusanze mujjajja waffe Mubiru Simaati ng'akoze byakola. Mummanyi bulungi ye producer asinga obulungi wano mu Kadongo Kamu. Mubiru Simaati mumutegeera buki bulungi. Teri muyimbi wa Kadongo Kamu wano nga tayiseeko mu mikono gya Mubiru Simaati. Abala kuteekateeka bw'okolera mu studio endala nga babikuba bagamba mubiddemu kubanga oba obitegedde. Weebale nnyo omusajja omukulu Mubiru Simaati. Sanze wano mukyala Kibuuka Naalongo. Musanzewo Naalongo w'Ekagoma. Maama omumanyi oyo Naalongo mukyala Kibuuka w'Ekagoma. Bakamulongoose Dookooli abadde mulongoose mwezi mulamba naye Kibuuka weebale okujjanjaba omukyala. Weebale nnyo. Kaakati agambye nti n'omuziki atandise ogukuba agenda kutandika kulikodinga nnyimba. Weebale nnyo. Jjajja waffe Nagamanage weebale Kalicho Night. Weebale nnyo kubanga okikuba nendaba abantu bonna ssaawa 8 nga tebaagala kuddaka. Wabula omuyimbi waffe oyo Nagamanage n'akategeera ebiseera ebyo baali bamusse. Waliwo abamuteega ne bamukwata ku bodaboda ne bamukuba kalifoomu. Nagamanage yali atufuddeko naye tusaba Katonda w'abajjajja eyakuzizza engulu. Bassebo ne banyabo ndabye abayimbi wano wonna nga weebali kubanga Ssebaale siniya mukimanyi bulungi. Dokita mu muziki, dokita mu bantu, dokita mu myoyo, dokita mu buweereza, dokita mu nsi ajjanjaba emmeeme z'abantu mu buli nkola. Era babadde atugamba nti tugende ku kachipusi chicken akajjajja Bamweyana ayise mu luyimba. Kitegeeza nti ye message ye. Bassebo ne banyabo ndabye wano Bannaalongo. Nina ka message ka Bannaalongo katono nnyo kubanga kabona waswa nsubuga nsanze amaze okubayigiriza byonna abyogedde. Sina kyenyongerako bwe mulaba kabona waswa eyo photocopy yange. Bassebo ne banyabo Naalongo bwe bakuzaala gwe Naalongo najja kulera gwe maama w'abaana. Abasajja abo baakulanga bo balengejja bulengezi. Munnange bwe mwakulanga babawumbyeko. Bannaalongo muyige okwewumbako. Buli bwe mwewumbako ne ssente za Ssebaale zijja kwewumbako. Buli bwe mwewumbako mwempagi twe twekwata ne twesuuba mwe mulera akasolya k'olujja mwe mulera akasolya k'enjo. Bannaalongo mwongere okulera era bwe ndabye ekiyungu kya jjajja Nabuzaana nga kiteekateeka Bannaalongo ku mulundi guno we nalabidde Naalongo mwana muwala myaka nga 24 yabadde Mayuge gye yasinzidde
mukozi wa waka naye ng'ate mwana muwala najja n'asanga ekyana mu mulyango kimugoberera nga n'okukaaba tekikaaba bwe yazze n'asooka kisimbula oluyi nekitandika okukaaba bwe kyakaabye n'akirinnya bw'ati nekigwa bugazi n'ajjayo omuggo guno ogubeerako ekisiimuula bino bibeerako ebintu ebisiimuula mu nnyumba n'atandika okumukuba mu bifo bye ebyekyama n'ampa n'amusotasota n'ekiti tikyamumalidde n'addamu n'amubuuka n'amwongera empibbiri n'ajja n'alingiza ku mulyango alabe oba wali amulabo batiwali kye yakoze n'amulinnya wakati bwati wano bwe yamaze okumulinnya n'addamu n'asitula okugulu okulala n'amulinnya mbulago era omwana yafudde. Bannaye bannaalongo mwe muliko emisambwa ginnajja kulera mwe muliko obujjajja mwe muliko obwamwoyo bwe musudde obwamwoyo bw'ensi mulaba bwe mutandise okutta abaana bammwe. Ekintu ekyo tukivumirira ng'ab'obuwangwa n'ennono ng'abantu b'ensi bannaalongo muddeemu ekisa. Nagenza okwetegereza luzira nga kati abakazi abatemu be basinga luzira, abakazi abasazeeko ebitundu by'abasajja ebyekyama, abakazi ababbye bodaboda ku kkubo, abakazi abakuba obutayimbwa n'eyalyatta nagamanage naye mukyala amuga nti ntwalaako omuyimbi waffe nagandi naye akapiki nga nina katono emmotoka yaffe egenze nagamba jjajja nga buli basatu ti era twalirako ddala ono yagenda emakindye yali tamunamalako obusega ng'amaze omukuba kalifooni bodaboda yamusula ku mulyango nagamanage mwezi mulamba gatamanyi byayogera naye nga Naalongo ye yamukuba kalifooni amasimu gonna n'agatwala n'obusente bwonna bwe baali bamuwadde. Bannaalongo mwagala kubaaki? Kiki kye tugenda okukolera abaana abawala? Omwana omuwala wano n'akusekeramu ebiri naye bwe mwetolola bwe muti ku kitooke ng'akusimba ekiso. Abasajja mwegendereze abakyala. Mwe abalowooza mwe abakyala mubasinga okutegeera, simanyi mubasinga obukambwe. Abakazi bakambwe nnyo okutusinga bwagga nti nja kutuga muviire. Wabula kye tuyinza okukola okuzaawo Bannaalongo ye Ssebaale kye yakola n'asembeza omulongo Mayanja omulongo omukulu kuba ye nannyini kwanja nsonga, n'asembeza omulongo Kato, n'asembeza omulongo Waswa, n'asembeza Bannaalongo. Bwe yamala n'akoowala omuzimu gwa jjajja Nawolovu gunnannyini nsonga n'agusembeza, n'asembeza bamweyana. Kati Bannaalongo bonna olaba bawa bujulizi. Bannaalongo muyina eddembe mujje mu ssomero lino musome musamire mutereze obujjajja bwammwe beza nnyo. Bannaalongo abali wano omusajja bwakunyiiza muleke obusungu tobumalira ku mwana. Jangu owa jjajja Ssebaale ofukamire, jangu owa jjajja Ssebaale ofukamire akufunira omusajja mulindwa simaati anaategeera byokola ki byotegeera. Bw'oba oli mukazi muyimbi jangu akufunire mu bayimbi be yatendeka, kubanga nze omukazi nawasamusamise kubanga nange ndi muki naawe omusamize omukazi wasamusamize ate naawe omuyimbi omukazi wasamuyimbi anaategeera nti endongo tuyingira munaana atamanyi mulimu ogwo towasa. Omulokole muleke onoonye abaana ab'obuwangwa n'ennono obalabye abawala wano bafumbirwe ate mubakkirize bakole. Bantu ba Katonda bweza abakyala mubaleke bakole ate bwe mukola Bannaalongo abategedde abo bamanyi obulungi mubawe ku ssente. Engalo z'omukazi zakolebwa nga ŋŋonvu, ekyazikolera nga ŋŋonvu tizikakaalukana. Ssebaale gw'olina okukakaalukana. Naalongo oli gwenda by'omuzungu ow'akaziga mu mannyo yeeyagale nga gw'okakaalukana kubanga ye yatondebwa ng'omubiri gwe gwonna mugonvu. Senga kulannama b'omulaba wano owulira mukazi alina ssente, mukazi aliko kale ali bulungi naye bwe simuwadde ka ssente ssebo na wano tajjaawo.
maze kuweereza z'amafuta ne mugandi jjajja Ssebaala akulinze genda emmotoka ekuvuge onnindirawo nzija nange nzije naye nga tewazimuwadde tasobola kuyita nti nze Ssaabakabona nze senga kulana mabawa Ssaabakabona omubwati nga tomuwa ku ssente takkiriza kikuyita. Bantu ba Katonda bweza abasajja muyige okukola munoonye ku ssente. Omukazi bamuyita beautiful, omusajja bamuyita handsome. Engalo zo bwe zitabaamu ssente tosobola kubeera handsome. Bantu ba Katonda bweza njagala kusembayo n'ekigambo kino bassebo ne banyabo mwebale okusaba baffe Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda okuweza emyaka 69 mu 1900. Era tubadde mu mazaalibwa gaali ga Lwamukaaga gyo ku Sande olwaleero Mande, era tukyali mu birthday ya Ssaabasajja Kabaka. Siwe waawo njagala kutwala omukisa guno bano abayimbi, njogera ku radio CBS, njagala aba CBS mumpulirize bulungi. Bano abayimbi ennyimba ze basengezze okusomesa abantu. Lwaki ennyimba za Ssebaale tiziri ku CBS radio y'obujjajja? Lwaki ennyimba za Mulindwa? Lwaki ennyimba za Kibuuka William? Lwaki ennyimba z'abayimbi abo abasomesezaako Buganda okudda ku ntikko CBS mwabaki? Kiki kye mwaba? Abatasobola kumanya abayimbi baffe Ssaabasajja Kabaka ne mutuggalira emmanju. Ennyimba ze basengese okusomesa abantu ate bazisibire emmanju. Munange CBS kati bakola akakundi kali awo. Twagenda n'okulangayo ebirango juzi ne batugamba nti eradiyo eno yazimbibwa ku musingi gwa ddiini. Tugenda bakuba mpaka kuwulira bubi. Kubanga timuyinza kuzanyira kadongo kamu waatali. Omuyimbi yakyusa eggwanga, omuyimbi yasomesa abantu. Mukimanyi bulungi abasajja bano ba Ssebaale bakoze omulimu. Nze olunaku lumu nali waffe Irakayi nempulira mwana wange Ssebaale ebintu byoyogedde ku lwange mbyetegereza bimpunziza n'amagezi ne ganzigwamu. Omuntu eyalibadde yeeyagala nti nga bwe nazaala ku mwana alimbezaawo. Kyennyamiza nnyo okulaba nga siganyuddwa, wabula kyendabye oleka eby'ettawuni ebyoba ovaako giroddeyo ewaffe obuka ebizibu by'ensi. Mwana wange nkwagala mu kyalo tokigeza okugaana. Ssebaale nkwagala mu kyalo sibe engugu nkutwala. Namuga nti awo olimba. Yamuga nti bapulezidenti ba Uganda abangi awamu ne baminisita ng'ogasse ani gwe balonda mu kyalo abeeyo ne bamuyita Buyisi najja atufuge. Badde bamala kuba eno ku mpewo ewali seta ebirungi ebingi. Bantu ba Katonda sinze nalimba. Ssebaale naga nti sidda mu ki? Sidda mu kyalo. N'agamba nti ogereyo ebugerere onoonya kalifirijalete ekubula nti akaduuka k'oli Matiya akuze katunda sabbuuni n'amafuta n'ebikanda by'enkejje. Okiwulidde? Kaakati najja ku bbala kubanga jjajjawe Bamweyana ali ku bbala. Naye ennyimba ezo kimanyi toyinza okubeera ku CBS n'omalako wiiki n'okwata n'olulala ng'oluyimba olwo tebalutaddeeko. Njala tebamanyi n'amagezi gali mu bigambo ebyo. Bassebo ne banyabo CBS radio ya Buganda. Bwe babanga radio CBS bagiteekateeka neeyingiramu ebyobufuzi neeyingiramu akabinja ke bayita bamafiya tujja bakuba mpaka kuwulira bubi. Oba si ya Ssaabasajja Kabaka mukyogere tukimanye. Bassebo ne banyabo ennyimba za Kabona Ndugga Bamweyana timwagala. Bwe baleeta ebivvulu bye mumanyi ebitakyali mu kasente timwagala byogerako. Akalango kakubayo mulundi gumu n'okakola ki? Abasajja mubaleke basomese eggwanga. Ssebo nsiimye nnyo wajjajja gye ndiiridde ekijjulo nsanzeeyo endongo. Weebala obuteerabira muzimu gwa jjajjaawo gwakuwa kuyimba. Era nkusaba meseji zonna ez'okukyusa ensi eno yongera oziyise mu nnyimba. Olina akayimba kewankubidde kyabange ngenda naani tugende ne jjajja
ngenda lani yagenda na jjajja sebo genda maaso abantu waliwo abatakwagala naye nga byoyogera beggalira ne babiwulira mu kisenge n'abantu abeetoolodde ku kyalo kuno nawulirako omuntu omulala ali ku kyalo kuno njagala mumutwalire message eno sebo ssentebe w'ekyalo kino ow'ekitiibwa LC2 LC3 abakulira ekyalo kino ekyolweza Ssebaale Musamize era kyova olaba tiyayise pulezidenti jeno w'abasawo b'ekinansi Senga Kulanama n'ayita ne Ssaabakabona. Njagala kunnyonnyola abantu ba Ssebaale timuleetanga baseeka timuleeta bapasita ku mulambo gwe timuleetanga bantu bonna bannaddiini. Ssebaale Musamize era tuli muterekanga Musamize. Saba bwenkusookanga ojjanga n'onziiga naawe bw'oli nsooka nze njokkeera kyekyo baamu kaakati okoze otya bintu ebyo mbitya baamu nze ebyo bintu mbitya kyali wange kyali dekalika nze jjajja tonjo kyanga omuliro tatonde nyama giwadde abaana anaalya amanda kalye bamweya n'omugezi kalye omuliro bwato bakola yadde abaana anaalya amanda bwato bakola bamweya na jjajja bwato bakola tonde nyama giwadde abaana anaalya omuliro joje balizimba endala bazanyo jjajja bantu bakatonda bweza. Njagala kufundikira n'ebigambo bino nti nabadde nze nga njagala bayimbiramu nabadde nze nga njagala okukola ebintu bingi naye nsanze byonna mubikoze eki tugenda kusanyuka paka ku makya. Omuntu akutawanya jjajja Ssebaale ffe tuli beerweza bw'ensula wano nze nsula Mwakurite Senga Kulanama asula Kigo muko mukunja gwolabye wano ye nannyini kalina eri ennene eri wali kukuba ekigo musajja Musamize. Kaakati bakulumbe bagenda kuba batulumbe babakwateko bagenda kuba batukutteko. Nkimanyi bulungi nti emizindaalo gino gye muli eyo mutuuka. Ssebaale mumuveeko tattanga ku muntu tasaddakanga ate tali kikola kubanga ffe tusamira balongo ababalongooseza ensi eno. Bassebo ne bannyabo Ssebaale mumukuume bukuumi ate njagala okubategeeza abazze wano Ssebaale wano talinaawo muzigo tapangisaawo Ssebaale yerandiroodi. Kaakati gwatamwagala genda onoonye ekibanja awalala kuba wano wuwe ate wajjajjaawe si ewaawo. Mbasaba mujje mu ssomero wongere okukola ensonga zonna mujje mubeere ne Ssebaale. Mbasaba bassebo ne bannyabo ffenna ng'ennaku z'omwezi 24 tugende tuwagire omuyimbi Nduga Bamweyana. Omwezi gwa kutaano omwezi gwa kumeka luddaawo Buloba we tugenda okubeera ku paaka eyo era tugenda kufubutuka ntwetwe era ewajjajja Nawolovu wano nsuubirawo kosita nga 2 ezigenda okubeera entwetwe bwe tumala okubakuba entwetwe ne bawulira bulungi ate nga tujja tukuba ab'ebuloba. Mundabye wano nga nnyimba ne mugaa nti omusajja talina vibe oluyimba alabika si ye yaluyimba naye nga nze nalukola ki nze naluyimba lwakuba mmwe simanyi kye mwankoze abantu bano tebabitegedde mwabadde mwankoze bulungi mbeeko kye nsiibuza abantu mbuuza kiza wekali akabalongo kona mutugende kona mubayimbiremu babadde baga nti omusajja ngenda kubayimbira Buloba mujje Buloba ngenda kukola ki ngenda kuyimba ngenda kubeera ku stage ate ne maama w'abaana naye ajja kkira majja bakuba endongo mukoneko sankisi mukoneko nziniremu jjajja Ssebaale ajja kuyimba wano waliwo omuzimu gw'endongo bwevaawo nga siwogedde ku muzimu gwa ndongo mujjaga nti yanonye ekye wa Nawolovu nga tasobola muyimbiramu banaye jjajja Nawolovu ndabiranga ddala. Jjajja Ssebaale mu maka gaffe situwebakanga situkwogeddeko ne Senga Kulanama ekituufu tukwagala nnyo tiyali badde ng'atudde wano ebizibu byaffe obimanyi naye kale